Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Mwebale kuyita mu mwaka, twebaza Katonda oyo atusiza mu mwaka omupya. Nga bwe nkugambye ab'emutundu twabadde kololo era obujulizi bungi obwaweereddwa. Muwanguzi tawanika, twalabyeko abawanguzi b'omwaka. Puroguramu eyo mugimanyi mwenna ababeera ku MCF Radio. Twalabye obujulizi, twalabye Katonda engeri gy'akolamu bannaaye, gy'akyusamu abantu be. Mu vidiyo eno nkuleetedde abawanguzi b'omwaka ku muwanguzi tawanika. Manyi balondamu buli mwaka balondamu. Oyo sitole esinze okukwata omubabiro era abawanguzi Katonda bakoledde ebintu eby'amaanyi ne bajja ne bawa obujulizi. Kale nno mu vidiyo eno ogenda kubanga obalaba era ogenda kubanga oboota buliro. N'ekyo njagala okwebaza Katonda nti munnange Katonda w'omwesiga, Katonda kasita omala omusembeza otandika okukola ebintu by'ayagala naye n'akuviirayo. Abantu bano tebaagwa bugwe nti baawangula bintu bingi bye baayitamu. Olaba oli yawangula omuzimu gwa Kawuula. Olaba nti nno Katonda engeri gye yamutransformingamu, engeri gye yeewaayo eri Katonda ng'ayita mu kimu kusaba n'okusiiba. Olaba ebintu ebitutomera. Mwana wa Katonda oyinza okuba ng'olina oluggi lwe waggula nga tomanyi. Ebigambo by'owulira, firimu z'olaba, obutabo bw'osoma. Omukyalo ono obujulizi bw'ogenda okuwulira ye yatandikira ku butabo bw'abasenga ng'ewaabwe baabugula n'atandika obulaba, n'atandika obusoma nga mulimu n'ebifaananyi eby'obuseegu. Nkugambye omulabe Sitaani yeetaaga oluggi lumu, anoonya engeri wayita okubaako obulamu bwo bw'ayonoona. Kati ye okuyingira teyeetaaga kubeera na mulyango munene, yeetaaga katuli katono kokka, kasita omukkiriza n'ayingira. Imagine ono yatandika nga ye asoma katabo. Naye olabo we yasoma akatabo ebyaddamu ebyavaamu omuzimu ne gumuyingira ogwo gwa Kawuula. Kawuula mwenna mumanyi wa spiritual husbands. Omuzimu ne gumuyingira n'atandika okwematiza, n'atandika okuwenda. Naye yawangula atya? Mu vidiyo eno ogenda kuba olaba engeri gye yawangulamu. Olabe nti nno Katonda w'omwesiga, Katonda w'omusembeza. Bayibuli etugamba nti bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana. Ate n'atugamba nti no tewali kintu kiyinza ebintu eby'engeri ng'ebyo tebisobola kuvaawo wabula okuggyako okusaba n'okusiiba. Matayo 17 lunyiriri olwabiri paka ku lwabiri mu ebbiri paka ku lwabiri mu olumu ojja kusoma olabe. Olw'okuba nti yatuwa obuyinza okufuuka abaana, ate era n'atuwa obuyinza titusobola okulinnya ku njaba ez'obusagwa. Kati weewaayo eri Katonda n'ogenda mu buziba n'okumunoonya. Noonya Katonda ojja kulaba nti ajja kukuviirayo, kubanga ebintu by'oteekeddwa okuwangula si bya mubiri. Bayibuli etugamba nti nno entalo zaffe si za mubiri na musaayi, wabula za mwoyo. Kati ng'olina okwambala ebyambalo eby'omwoyo, olina okwambala ebyokulwanyisa eby'omwoyo osobole okumeggana ogwo ebyo ebikulumba, kuba ebikulumba bya mwoyo si bya mubiri. Guno omubiri guggwaawo naye omwoyo teguggwaawo. Ne byonna ebitulumba bitulumba mu mwoyo. Ebitulumba mu mwoyo bimanifestinga mu mubiri. Okwo okwaka kw'oliko waliwo ekyoyo ekikutambulirako, waliwo ogwo oguzimu ogukutambulirako ogukuleetera okwaka, ogukuleetera okwenda, ogukuleetera okwematiza. Kye kiseera oguwangule. Oli ajja kugamba lwaki ayogera nnyo, naye buno obubaka obwetaaga. Nkugambye okuwangula, okubaako by'owangula olina okubaako omutango gw'osasula. Sembeza Katonda naye anaakusembeza. Ebintu ebimu ebitulumba lwakuba tetumanyi kulwana lutalo. Yiga okulwana olutalo. Daddy Tom atuyigiriza okulwana olutalo olw'omwoyo. Waliwo akatabo ke yawandiika
okutwala olutalo mu teritole y'omulabe. Tokkiriza mulabe Sitaani gwe kulumba. Twala olutalo mu teritole ye omulumbireyo omukubireyo. Kankuwa obujulizi buno. Bukolemu naawe obeeko ekyokuyiga. Obanga olina ekikusumbuwa, olina ekikutawaanya, oyige osobola kulwana otya. Mukama akumpeera omukisa. Weebale gy'okoze omwaka. Weebale okubeera omwesigwa. Kati tuleetera abantu ababadde obeesigwa eri Katonda. Mukama abawe nnyo omukisa. Abawanguzi, haleluya. Twamuwangula olw'ekigambo ky'obujulizi n'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Mwaka guno ogenda kubeera mu katebe k'abawanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akunkolereyo ekintu nga kikuleeta mu katebe. Mu ddakiika zino munzikirize nnyanirize ku bawanguzi baffe Katonda baatuwadde. Eddakiika zino munzikirize. Thank you. Twanirize abawanguzi baffe eddakiika 3 nga tuwangulira wamu ffenna mu linnya lya Yesu. Amen. Hallelujah. Bawanguzi banange, hallelujah. Yesu yebazibwe. Amanya nze Najjuuko Agnes Sherina. Ngulumiza erinnya lya Katonda nti nange ndi muwanguzi n'okukirawo. Mukama abampeera omukisa. Tuwe obujulizi. Hallelujah. Nebaza Mukama nti yampanguza ekyoyo kya kawuula. Natandika omwoyo gw'okwematiza gwannumba nalina emyaka 10 nga ndi mu primary 6. Natandika n'okusoma akatabo ke nasanga ewaka akaali akabasenga nga kalimu n'ebifaananyi. Ne ntandikiraawo okwematiza from the age of 10. Ne ngenda mu maaso n'okwematiza ne kituuka ne kikula nga tegukyali mwoyo gumu. Wabula nga gufuuse musambwa because natuuka time nga feelinga its presence. Nga mpulira ng'omuntu nti wuuyajja ne kigamba nze njagala yanguwa. Naye neebaza Mukama nti nakiwangula. Haleluya. Ekintu kino kyannumbanga ne kinkozesa emirundi 2 nga kinkozesa mu saidi ey'omusajja kubanga mu nsi ey'omwoyo nalinanga private parts 2. Nalinanga ey'omukyala nga nina n'ey'omusajja kubanga na ewaka tuli bambejja nga batuyita bassebo. Mu nsi ey'omwoyo obeera musajja ate nga mu nsi ey'omubiri Mukama yantonda nga ndi mukazi. So nga kinkozesa ku saidi ey'omusajja ne kinkozesa ne ku saidi ey'omukazi. Ne ntuuka ne kindeeterangwa n'okusannyalala wansi nga nsobola okusannyalala okumala essaawa nga 5 okuva mu kiwato tuuka wansi. Ne ntuuka nga mpunya kubanga kyankozesanga ne kindeetako amabwa mu bitundu byange eby'obukyala. Ne ntuuka nga nze sikyalina oba nkyogere ntya, I don't even know how to explain it. Naye natuuka nga ebitundu byange wansi nga tebikyafaananika. Ne ntuuka nga mpunya ate nga kindeetera basajja bafumbo bokka. Abasajja bafumbo ne mbeeranga nabo ne nkwatanga ku meter box naye siina kye nafuna. Ngulumiza Mukama nti gwali omwaka gwa 2022 nga tuyingira 2023 dadi yali alangiridde ekisiibo eky'ennaku 4. Nakiyingira n'okukkiriza ne ngamba Mukama ekimala kuba nali nninnya ennyonyi nga ngenze Saudi Arabia naye nga bakama bange buli kaseera bangamba Sherina owunya. Ne ntuuka nga nange nkiwulira nti mpunya abooluganda. Omuwalabu ng'akugamba genda onaabe naye nga waakamala okunaaba naye olw'okuba kino kyali kya mwoyo nayina kirumba mu mwoyo. Mukama yeebazibwe. Tekyali nti kawuula yekka, naliko n'emisota egyankozesanga n'embwa ezankozesanga mu kirooto. Natuuka time ng'egyo emisota nga tegikyajja mu birooto wokka wabula ne mu nsi ey'omubuliwo like in real life nga I could walk with snakes nga ntambula najo. Oba otambula oyina wooyita n'ogulaba nga gusala ne mubanga mutambulira ku pesi emu naye ng'emisota gino engeri gye gyajjamu. Lwali nga natero nga ngenda kumala senior 4 nali ndi ne mama nga tuoze engoye nga mama wakolera yali akolera ku main road. Emisota 2 ne gisala ne gisibira wansi w'ebbaafu yange
amangu ago ne ŋŋenda mu nsonga z'abakyala. Tekyakoma, natandika okugipasiivinga mu birooto nga ginkozesa ejja colours ez'enjawulo. Naye bwe twayingira ekisiibo kino eno ne ŋŋamba Mukama kimala ne neewayo ne nnyingira dry ng'ate nina okukola emirimu gy'omuwarabu. Mukama yansaasira, nasooka kuwangula misota. Emisota nagikuba twali mu mwala, n'enkuba emisota egijjuza ennyanja, nga bwe nkuba nga waliwo abasika ne batwala nga waliwo ennyanja gye bayiwa. Ne bagitwala, ogwasembayo yali Anaconda ng'ewandiikiddwako erinnya Najjuuko Agnes. Ne nnwanagana nayo mu nsi ey'omwoyo ne ngitemako omutwe n'egamba ampangudde. Bwe nalinga ŋŋenda okuwangula Kawuula ono yanzijanga e Uganda n'antwala e Nigeria, sometimes nga ntwala e Ghana ng'eyo gye kinkozeseza. Naye bwe nali nkiwangula ajja n'ennyonyi otambula butambuzi. Nedda maama, kyajjanga mu kirooto ne kiŋŋamba yangwa parking ebyo tugende. Era nga nsitukiramu ne tugenda ng'oŋŋenda nze okutunula bwe nti nga nkitegeera nti ndi Nigeria mu katundu baakayitanga Edo State. Ng'eyo gye kinkozeseza ate nga si kimu, nga omukyala amala okunkozesa n'ekisajja ne kinkozesa. Byonna ne binkozesa, naye nga ŋŋenda okuzuuka Musumba nga ndi mukaawu ate nga nnina obulumi nga ntambula n'okwenyera mpenyera kuba obulumi bwali bungi. Mukama yeebazibwe. Naye ngulumiza Katonda, erinnya lya Mukama lirina amaanyi. Mwongere engalo n'akalulu tozikola. Abooluganda, Mukama alina amaanyi. Kubanga nakaabanga kyankozesanga nga ntandise okukola nga nnyinza okuba nva ku mulimu ntudde mu takisi natambulanga n'ebisweta nga binene nga nina okwenyigiriza. Nentuula mu takisi nina okwenyigiriza. Nina ennaku nga nnyinza okuba nakalinnya ku hamu ntandise okusuubula engoye. N'owulira omuntu ng'agamba Najjuuko yanguwa, ndi ku bwangu yanguwa. Nenfuna tooyi nennyingira nenkikusa. Mukama yeebazibwe. Olunaku olumu wakiwangula otya? Maama nakiwangula mu kusaba okwo Daddy kwe yalangirira mu nnaku zange ze nneewa nti dry ezaali zisembayo. Nakidivosinga budivosinzi kuba nali nkubye nga kigaanye. Nenkigamba okuva olwaleero njawukana naawe nsayininga divorce papers. Nentekako amannya gange nekigamba ntekako stamp ey'omwoyo omutukuvu. Mukama yeebazibwe nti naloota ekirooto nga era tuli Nigeria. Nekiŋŋamba Najjuuko nkubye onjokyezza mpulira nkukooye twawukane. Era olwaleero ojja kwawukana na byonna mu linnya lya Yesu. Engalo mujja muwulira enkya ebisigadde kalulu mwakasuula. Kale katukubireko engalo omuwanguzi waffe omulala mu ddakiika 3.